aze okunona fomu tusanyusanyu mukulu olwokuba oze okwesimbawo osazeewo weesimbewo era ne fomu oginonye okusudde receipt yino tweyanziza nnyo nti osazeewo okulembera Puma era oleete ebirowoozo byo bizimbe ekitongole ky'abayimbi ekyo kintu kikulu nnyo era tusiima nti abayimbi muvaayo okusalawo muleete omutima ogunaatuzimba nga ekitongole kya Puma. Kakati Uncle Jeff bana ensooka abayimbi mwenna baganda baffe bannayuganda n'abali ebweru bampita omukunji atasera okuva mu ttiimu Suna Beni nzize okukiikirira abayimbi ku kifo kya General Secretary owa Uma newankubadde abalala bayomba agenda ku kya President. Ekya President ekyo sijja kigendako Uncle Jeff budde buno kubanga bwe nkigendako Sindi nyinza osuula Sindi ate Sindi tukyamwetaaga nnyo mu Uma. Kati kwe kusalawo nsooke njije ku kya General Secretary nsooke njijjewo Fiina Mugerwa naye bingi bye twogeddeko mu ndeeno naye nga ekikulu kutereeza Uma tesobola kutereera nga tuleseemu enkonge zino nga tuleseemu abasuubuzi era kino kikugambira wano Uncle Jeff ate Uncle Jeff nsaba mwenna abakulembera Uma nti omuntu yenna akulembera abantu ne muba mufunye obutakkaanya n'oyo akuvuganya teruba lutalo kubanga tetulina kufena kubanga tukanya ku kintu kimu. Ekituufu kiri nti wemala otuula mu ntebe bangi ababadde mu Uma buli amanyi nti abaddewo n'afuna ssente eggulu n'aleeta omudidi gw'essente ne gutayamba industry n'osobola okukakasa Jenosali Musale n'akuwa miliyoni 6 miliyoni 10 n'ozireeta naye n'otasobola mugamba bizibu by'abayimbi ebituluma ffenna ebyawamu ngenda bagoba. Era wemala okulya bulungi akalulu olutuula mu ntebe Uncle Jeff oba nnyonnyodde ebikukwatako ebisinga mbadde sibimanyi kubanga nakulabye ku TV ne ngamba ani yaleese Jeff okwasaganya okulonda. Jeff gwe sirabangako ku stage, Jeff gwe sirabangako ng'akoze concert. Ekituufu Jeff mbadde ngenda kugoba mbadde ngenda kugoba mu mutima mulungi nga sikuyisiza mu maaso kubanga nze omayisisa mu bantu maaso naye olw'okutereeza industry nange ekyo kyembandabye naye banyonyodde ne baŋŋamba Jeff abadde ngawo mu industry waliwo abantu ababaawo nga tojja mulaba ku stage nga bwe tunayogera ku bamaneja b'abayimbi nti abawamaanyi mu industry naye tojja mulaba ku stage. Kaakati wemmala okulondebwa gwe nnyinza obutasooka kugoba naye wendaba singa nyongera okunoonyerezaako nendaba nga ebintu tebitambudde bulungi akalulu tekatambudde bulungi mu mutima mulungi Jeff ngenda kugoba nga sirina gwe neebuuzizaako. Ekyokubiri akasente kano nti nze essaawa eno okufuna foomu bambi waliwo abayimbi abalala abajjanga wenzize nze emitwalo 5 egy'okufuna foomu banyambye ne bagimpa naye eryomu abayimbi abali eyo bali kujja buzi bamanyi byabwereere foomu ya mitwalo 5. Emitwalo 5 gino tegyandibadde mibi Jeff naye emitwalo 40 gye muŋŋambye lwenkomyawo foomu akasente ako ŋŋanze omu kangi akasente ako kaba kalaga nti abali mu ntebe ate be baagala basigale mu ntebe kati balina okuteekawo obukwakulizo obulemesa atali mu ntebe kola ki kujja naye nga kyenfundikira nakyo tebijja kubeera bingi. Uncle Jeff tozanyira mu kalulu kange tokwata mu kalulu kange kyekyoka kyensaba kyobalaba mbadde okwogera kwange kubadde waliwo nawe nyingiridde ngamba lwaki tebaleeta papa Misa Kisemakula n'abeera nga yali mu kifo kya Uncle Jeff kubanga Misa Kisemakula nze newebukyanga bampangudde akalulu ntya n'okumutunula mu maaso gamba taata wabbye akalulu kange oba ne baleeta mu Uncle Matovu ye Matovu Joy yes ntya okukimugamba naye ate Jeff wendabanga akalulu kange kakutte bwe kati ne kagira bwe kati Jeff mba ngenda kugoba mu Uma. So mwebale nnyo enteekateeka yonna abayimbi bonna abeesimbye buli omu mwagalize kuba edduŋŋamu banange buli alina kyogatta ku music industry enywereza ddala nze nzize bakulembera era manifesto yange erimu buli ebitonotono wemalira bwe nti okulangirirwa Uncle Jeff wemala okunangirira nga mmaze okwasibwawo ofiisi bano si mu bubi onolwekyo twalwana ffenna eggulu nono isima amanyi naye kuba njagala Uma
saagala tugaye nti olwokuba Sindi ye pulezidenti nti ogenda kuleeta ab'Embale bonna batuule mu ofiisi kati nabano ngenda gobako omu okitegedde wabeewo ow'Embale kitegeeza ono asobola okiikirira ab'Embale bonna kati ate lwaki oleeterako n'ono leeta ow'Ewoyima oba ow'Emasaka akiikirire basuuna Beni leeta ow'Ebukunja naye kati olwokuba Sindi ye pulezidenti n'ogamba nti mu ofiisi awatuukira buli ttooke kanteekewo ab'Embale bonna ngenda gobako omu ebyange bwe bagira nga tebaagala gobako omu bonna bakole ki bonna mbagobe bagende gwe oba tokutte mu kalulu kiryoke okwata mu kalulu kange nkugobe banange neyanziza buli amperekeddeko kangende noonye emitwalo 4 gye bansabye okukomawo nagyo naye akasente ako kanjimujjeeko